I'm trending the most trending center. Njagala okutwala obubaka buno mwenna abagagga beyita abagagga abekikwangala abampa ssente nga Juliet Zawedde. Ebyatamale Junior JR bikyagenda maaso okutambula n'omukyala munnangate Juliet Zawedde omugagga. Kakati no munnanga abantu bo babadde bamanyi nti oba mwana mulenzi munnangate Tamale Junior anakkakkanamu, naye munnange wenkoledde vidiyo eno ng'omuliro gukyagenda mu maaso okwetolola munnangate media eside eno. Ngenda kubeera nno nga nkutuusako ku maaso awo ne Dr. Jose Chameleone tosaanidde kubeera ngate ng'osubwa munnangate ekigenda obeerawo maaso ku update etambula ku mwana mulenzi munnangate Dr. Jose Chameleone. Kakati nno wano wenkugambira nti no subscribing kasita obeera nga tonaba kosaate n'okulayikinga vidiyo. Kakati nno munnange katutandike wali ng'obubaka bwentandise nabo bwe bw'omwana mulenzi munnangate Tamale JR. Oh my god, talinazikiza nno. Abasinga babadde bamanyi nti noba mwana mulenzi ono Tamale Junior babadde bamanyi nti noba anakkakkanamu. Kati Junior nakulabye otabukidde omukazi ng'olina obusungu bungi nnyo ng'oli munyiivu nnyo. Junior kati Junior n'obwa Junior bwo nze wanvuma wano ogwasooka nenkuwa ssente, ogwokubiri nenzikumma n'onvuma. Mwete mwewuunya ng'ekiseera kituuse nga Madamu Juliet Zawedde agamba sikyadda Uganda kubanga mmwe munnange abantu bo babadde basuubira nti noba anakkakkanamu, naye munnange nga bwe nkutegeereza nti no wenkoledde vidiyo eno nga abadde yakava ku live wali. I'm trending the most trending center. Njagala okutwala obubaka buno mwenna abagagga beyita abagagga abekikwangala abampa ssente nga Juliet Zawedde. Zawedde ssente zonna ziri ya milioni 15. Oli wadde mbogenda ku polisi n'ondoopa nenga ssente nazirya. Era mwabeyita abagagga njagala okubategeeza nze bwompa ssente oba tuguze mutwe gwange nze sobola kuwolereza Juliet Zawedde nga weefukira mu mabaala omwenge ne weefukira toyina kizimbe mu kibuga oli mugagga waawa kitegeera. So nze najja ku app eno kunoonya ssente. Junior yansabiriza kituufu nkuba oluseke ndi mu luseke Nelson. Nze omuntu ng'oyina ssente nkuyita mama nkuyita mami mu gavumenti ninayo bamami bange bangi gwe bane ssente olabe wesitakuyite mama. Kale nze najja kunoonya ssente nawulidde bagamba ki Junior kisabiriza ye nabyeko nekana akavobo kakadoni kulisa akabba abantu. Gwe doni kulisa ogugwo gwasalwa wadde bagenda kukusiba. You were convict olira ku nsiko sina budde bosenze yagambo abantu. Meeting eyasalawo doni kulisa ekibonerezo kye twakusalira. Era my brother kati nkulaba oli desperate bambi oli mu desperation okisegera oli kati ku internet nga blogger awe twagala obeera awo. Awe twagala obeere nenga wonadde Uganda bagenda kusibanga si papa. So wandi badde osasula abantu bewabba okusinga okumanyira manyira. Bino byonna bibaddewo ebiti ng'omukyala Juliet Zawedde abadde yakavaayo ku mikutu gye egy'enjawulo n'ategeeza n'agamba yawandise n'agamba munnange kanyumirwe munnangate ssente zange sizoni nno munnangate endala eri mu kujja nga boogezako okulaba post eyo gy'abadde akoze ku mikutu gye egy'enjawulo munnangate omugagga Juliet Zawedde. Naye nga byebyo ebikyagenda mu maaso esayidi eyo ensonga munnangate eza Tamale Junior JR kosaate n'omugagga munnangate Juliet Zawedde. Nja kuba nga nkuwa update yonna enaafaayo esayidi eyo, naye nga leka tweyongereyoko wali Dr. Jose Chameleone munnange mucekinzeko ko wali yabadde nno nga ali mu kutuuka wali munnangate ekololo esayidi nga boogezako okulaba. Kakati nno wabula Brian Seketa ye muganda wange alina munnangate ebisesa bingi nnyo era nga boolaba awo munnange babadde bagoyinga crazy ne mwana mulenzi munnangate Chameleone nga tewali se basobola mukwatako muganda wange eggaali yo ndowooza ogirengera ate ebadde ndala nnyo muganda wange nga boogezako okulaba akatambyako
yoyo nno munnange ate Dr. Jose Chameleone. Jjukira nti nno akatambi kano kabadde kakutte omubabiro wali ku mukutu ogwa TikTok. Omanyi omukutu ogwa TikTok gufuuse ensonga mu kuwanika munnange ate information eside eyo. Bwe nti bwe nkoze nno kakasa nti nno video ogimpira like kosa n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso eyo n'ebirala.